sagala kukuluyisaayo tugenze butereevu ku kanisa ya House of Prayer Ministries International. Eno omusumba Lozias Bujjingo gy'asinzidde n'akubiriza bannayuganda nti bagwanidde okubeera abeegendereza ennyo ate n'okufaayo ennyo ku nsonga ekwatagana n'okukuuma emirembe naddala mu kalulu aka bonna akabindabinda ak'ennaku z'omwezi 14 January w'omwaka guno. Olwaleero ye Sande esembyeyo okutuuka ku kulonda abakulembeze mu ggwanga era bakkiriza ku Kananilandi bakedde ku ttaka ettukuvu lino okukoowoola omutonzi akumire eggwanga mu mirembe. Nga bakulembeddwamu omusumba Lozias Bujjingo bafukamidde ku ttaka lino ne bakoowoola omutonzi ateeke ekisa ku Uganda waleme kubaawo okutabanguka mu kulonda. Sabira ddala nga weegalira Mukama mwegayirire ku lw'olunaku lwa 12 January mwegayirire ku lw'olunaku lwa 13 January mwegayirire ku lw'olunaku lwa 14 January okulonda kubere kwa mirembe ddala. Omusumba Bujjingo agumizza eggwanga nti wadde bangi beeraliikiridde olw'okulonda naye Katonda mulamu era tewali mivuyo gyonna gigenda kubaawo. On 13th January, let your will be done in Uganda. On 14th January, let your will be done in Uganda. Reign in our country. Abakubiriza okulonda n'amagezi ng'abasabye okulonda omuntu oyo atya Katonda era agaana ekibi. You know, politics is also another virus that we must fight in our hearts. Toteekwa kukkirizanga gw'omukkiriza. Politics okufuukira akawuka mu mundaayo akakukyaya pasita wo, akakukyaya neighbor wo, akakukyaya gw'obeera ne worship team, akakukyaya gw'obadde otuula naye bulijjo obadde omanyi nti awagira gw'owagira naye wakitegedde awagira mulala virus nga yakulidde dda. Omusumba Bujjingo asabye abakkiriza ne bannayuganda okwewala emize egyabagwira omuli ebisiyaga kuba bye byavaako geyeena. N'olwekyo nvumirira ne sekuvumirira tebayita ekisiyaga na buli kibi kyonna naye ku kisiyaga kyo tulina genda kuleva eddako kubanga Katonda kyeyagerezaako okulaga abantu geyeena bwefaanana. So gwe omulokole naawe omukkiriza omuntu yenna gw'owulira nga ayogeza ebirimi ku kisiyaga bw'oli muwa akalulu ojja kgenda mu geyeena. Nkubuulidde togamba ndi kamuwe ndyenenya nga maze okulonda. You are joking. Oyinza n'omuwa n'atayitamu ate nga nawe mu geyeena ogenda. Laba loose y'amagenda n'amadda. Ategeezezza nti bangi ku bannaddiini batya okubyogerako naye ye omusajja owa Katonda takwekerera kibi era kye kyamutumibwa okukola. Kinkakatako okutegeezwa omuli w'ebisiyaga n'omuwagizi waabyo wadde bamaze okumusalira naye nze mutegeeza nti osobola okukireka era n'olokolebwa. Bwe ŋŋaana okukikugamba obanga nkutidde nti wandinkola ekintu ate kyemba ŋŋenda okukolebwa kibi okusinga n'ekyo wandinkoze. So nga tebe nkikugamba Katonda nze nga mpa obukuumi. Olwekyo mbadde mbalaba ku social media bangi siri ku Facebook twena wonsanga but I'm surrounded. I am a media person. Olwekyo bye mubadde mumpanga response kubanga njogedde ku bisiyaga mbadde mbisoma era ne mbasabira okusaasirwa. Kakati neewuunya baganda bange bannaddiini engeri gye balemu okuggyayo amaloboozi gaabwe okwogera nga ekibi kiyingira eggwanga. Ekibi bwe kiyingira eggwanga Katonda nga abakyaye. Omusumba Bujjingo asabye bannayuganda okukuuma emirembe n'okwewaayo eri Katonda kuba essaawa yonna akomawo asanga emitima gyabwe nga gyetegese. Weegenderezenga nnyo obulamu bw'obuteeke mu Katonda. Wangi olw'okubanga gavumenti teyinaayo magezi gazzaawo obulamu byonna by'okola tebisinganga obulamu bwo. Priority bulamu bwo. Bibadde ku Kananilandi ku kanisa eya House of Prayer Ministries International esangibwa e Makerere Kikoni. Byatumwebaze Godfrey, Sorot TV, Omunyo.